Wanga ku SB4 Media. Yaffe Tuggussa Enssonga. Woterera osubira okuddayo nze naye passport singa nsobola ogyokya nandigyokyeza naye simanyi oba amateeka ganzikiriza. Wali gwa 11 nga gugwako ne baŋŋamba tugenda mu kampu naye ate nze saalabayo kwokya nnyama simanyi oba baali bagenze kusamira oba nalaba nga bakuma ebyoto eby'enjawulo nga basaako ebintu bye banyookeza nga bayokya kasooli ne bamusiigako ebintu biri awo biringa omuzigo omuganda biringa bulubandi nga babikuba bampaka ne oba toyagala nga bakugamba obirye. Nagezaako n'okwagala ottoloka naye nga sirina we mpita naye nga mu lubuto muno mulimu ekintu kitambulanga mwana kyekyusa ate n'okussa kissa. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Ntase nga nkyalina yakabanga naye obulamu buganye bano baagala nkole kyokka ndi mulwadde sina yadde agayimirira nze nankankana bukankanyi bangambye siddamu kwebaka sinze yeereeta okwebaka naye obulwadde bwe bunnuma tebanzizizaayo mu ddwaliro kyokka embeera gye ndimu bagiraba naye baagala nkole. Abasinga obungi waweera ekigambo okulinnya nnyonyi genda mu Saudi kukola ogamba nange kaŋŋende nange nkole. Abasinga obungi tulinnye ennyonyi eno kunyumirwa n'ogamba nze alifa sinnyeeko ku nnyonyi. Abasinga obungi ndaba puroguramu zino zetukola n'ogamba buli muntu n'omukisa gwe andi kituufu n'ogamba kaŋŋende nange ngezeeko. Naye olaba obanga weegendereza puroguramu zino zetukola n'oziwuliriza bulungi oba oli awo zikuwamu ekyokuyiga n'oyiga otuuka nti ngenze oba waagi ngenze n'ogenda nga wakimanyi nti anything can happen. Tuyinza okuba nga tetunawo kinene nnyo kitukoze oba kyetusobola kukolawo oba okutangira bannyinaffe okugenda eyo bada oteebereza nti naye basigala wano bagenda kukolawo ki. Embeera ya Uganda mwenna mugimanyi mbeera efuuse embeera era nga solution esigala oba solution eriwo baana
kubanga bagenda okutetenkanya obulamu. Abasinga bagenda okukolera famire zaabwe, abasinga obungi bagenda nga bazaala kukolera obulamu bw'abaana baabwe, abasinga obungi kutereeza bulamu bwabwe bo bennyini. Nze muzzukulu wa Kabajja Omugeye Ssebunnya, tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga. Ino gye musinzidde okubeera nga mutulaba, tubaagala nnyo. Ab'omu Saudi Arabia tubaagala nnyo, ab'omu Dubai, Oman, Qatar, n'ebitundu ebiriraanyeewo n'ensi ez'enjawulo tubaagala nnyo. Abamu tufudde ennamba emu, twalayirira nti tetujja kukola puroguramu za bino okuvuma gundi avumye gundi onotono muddize. Nedda, katubaweereze puroguramu zino ezizimba, ezisomesa, eziyigiriza. Oba oli awo n'abaana betulizaalwa betwazaala bazzukulu baabwe balizisangako ne baziyigiramu. Kumala oli ku kamera nga bulijjo, nze Ssebunnya muzzukulu wa Kabajja. Betty ono namusanga ku kisaawe nga ngenza okunona, nali ngenza okunona Rachel, namusanga ku kisaawe n'angamba yankontaktingako naye ndowooza saasobola kumufuna mu bwangu. So bangi mutukontaktinga naye nga mazima messages zo zibeera nnyingi, tusobola kyetukozeeko kuddamu ezimu. Abasinga obungi kusaba obuyambi naye nonoonya nawo okutandikira mazima tolinaawo, wabula n'ogezaako. Ebisinga obungi tubigezaako naye nga si bya kamera, byemulabako ku kamera byemulabako, byetugezaako ebisinga obungi si bya kamera, kuba okulwanagana ne kampuni zino ezibatwala ku kamera olumu kibeera kibi. Tufuba okulwanagana ne kampuni zino ezibatwala, abamu ne bakomezebwawo, abamu babeerawo embeera. So kyekyo kituba tusobodde, naye nga nammwe abatwala bano abaana bwe tujja ku kampuni yo ne twekalakasizaawo ate temutuyitira poliisi. Tulina kuteeseganya buteeseganya, tubeera twagala kitono nnyo kuyamba ku mwana oli abeera akaabira eyo. Tuba tetuze kusuula kampuni ko abasinga obungi bwe tugendayo abalowooza tugenza okulwanagana kampuni, abalowooza nti kampuni eri endala yasindise eno egirwanise. So tebibeera ebyo, mutufune bulungi. So Betty, kulikayo ale navuddeyo. Sugwe walabye okomyewo. Mukama mulungi, nabadde simanyi nti naava Saudi Arabia. Abakazi baali banzigalira mu kiyumba ne baggalawo buli wamu nga sirinawo empita. Amanya gange nze Betty tulina. Nagenda Saudi Arabia mu 2021 nga 23 Ogwokusatu. 2021 Omwaka ogwo oguwedde. Tuwezezza yadde emyaka ebiri. Emyaka ebiri gibadde giwera mwaka gujja. Naye bwe natuuka natuukira ku woofiisi mukama wange najja nannona. Bwe twatuuka ewaka nga ndaba buli kaseera enzigi ziba nsibe. Wagenda na kampani? Nagenda na kampani. Naye natuuka Saudi Arabia nayo natuukira mu kampani. Waliwo kampani yajja ne tureceivinga ku kisaawe. Twagenda abaana 7 ku olwo. Mukama wange bwe yannona ne tutuuka ewaka. Bwe yaggulawo bw'ati ne tuyingira naggalawo oluggi. Nesooka ne neeraliikirira kubanga ndaba eno ewaffe enzigi tebaziggala bwe batyo. Era ne wayita akaseera ne njogerako n'aba woofiisi yange ey'e Uganda. Ne mbagamba bakama bange nga bayitiridde okuggalawo enzigi, ennumba eno ndi seefu. Ndaba n'ebyokulya bitono, tewali byakulya, babikweka mu bisenge byabwe. Ate nga sirina bisumuluzo bigendayo kufuna kyakulya. Kati aba woofiisi ne baŋŋumya. Ne ngamba kaŋŋume, osanga binaamala embeera n'ekyuka ne bitereera. Akaseera kaatuuka nga mpulira enjala egenda kunzita. Era nenziramu ne njogera nabo. Aba woofiisi ne babakubira ne boogerezeganya nabo. Kye baakola ne bagenda ne baleeta omuceere ne baguteeka mu luumu yange. Naye ng'omuceere ogwo tegubaako nva. Kati akaseera kaatuuka
bwe naweza emyezi 6 ne batandika okuyomba nga buli kaseera nga buli kyokola kibanyiiza ne ngamba yi abantu bano kiki neŋŋuma ne ngamba owaaye sirina kyakkola najja kukola nga n'abaana balala baŋŋumya bempuliziganya nabo ku WhatsApp ne baŋŋamba embeera zaabwe so nga nze saamanya nti batandise kukyuka mu mwezi wali gwa 11 nga gugwako ne baŋŋamba tugenda mu kampu ne mbagamba nze nga mpulira omutima gwange gugenya okugenda mu kampu eyo waliyo ki ne mu kampu tubeerayo ne tunyumirwa ku bulamu. Ababosi bo bagamba ababosi bange baŋŋamba olwo nga bakuŋŋaanya famire yonna tugende ffenna bakubidde ne ba family members baabwe bonna abalala omutima bwe gwatya ne bannemerako ne bakambuwala baateekangawo embeera bwe bagamba nga ekintu ne weekengera nga bakambuwala nnyo ne bakozesa ogwo omukisa obatye olw'obukambwe buli ne tugenda mu kampu batuuka mu kampu zaali 28 ogw'e11 omwaka ogwo oguwedde mu Desemba nga 2 mbanjoza engoye essaawa zaali 6 ogw'emisana emmotoka nejja yapaakinga mu mita nga 3 okuva we nnali envaamu omusajja ndaba atambula ajja gyendi n'ayimirira nga wali aŋŋamba tali kyagala tali ne mugamba la aŋŋamba tali ati netandika otambula nga nzira kyennyuma anzira eno ku tenti bakama bange mwe baali beebase kuba baali olwo mugenze mu kampu ne mbayita kampu ze zino zibeera mu ddungu kwokya nnyama kusanyuka waliyo obuntu bubanga bu tenti naye ate nze saalabayo kwokya nnyama simanyi oba baali bagenze kusamira simanyi nze oba nalabanga bakuma ebyoto eby'enjawulo nga basaako ebintu bye banyookeza nga bayokya kasooli ne bamusiigako ebintu biri awo biringa omuzigo omuganda biringa bulubandi nga babikuba lwampaka ne oba tuyagala nga bakugamba obirye kati kwolwo bwe nabayita nga tebawulira omusajja ndaba asembera gyendi n'enziruka kiro misana sawa 6 nga n'omusana gwaka kati mukama wange n'awawa mukanajja ne mugamba omusajja wuuyo abadde antwala kati omusajja bwe yalaba mukama wange nga ajja n'adduka n'alinnya emmotoka mwalimu duleeva ne basimbula ne bagenda ne nga mukama wange abasajja baabano abadde bantwala mukama wange n'aŋŋamba ye talaba mumusana aba talaba ne mugamba leeta essimu n'aŋŋamba kandeeta essimu wandiika message n'aleeta essimu empandiika message ne mugamba babadde banziba n'azuukusa maama we ne mwannyina ne bagoba emmotoka kati ne bajja ne baŋŋamba omusajja tumulabye ne tumuwooninga ne bagamba lwaki temumukutte bukwasi ne mumuwooninga obuwooninzi omuntu abadde antwala ate ng'ennaku zino mpulira bagamba eno mu liyaadi bawamba bakadaama wabadde mu liyaadi mbadde mu liyaadi nze ne sibifaako era bwolwo lwe twavaayo ne tudda eka era embeera nebeera nga si ya mulembe omusujja ne gutandika okunnuma tebakutwala mu ddwaliro wavaayo notandika okulwala nentandika okulwala ebintu nga tebitegeerekeka mamalayo ennaku mmeka mu kampu bamalayo ennaku bazaali 5 ennaku zaali 5 naye twali bakumalayo wiiki emu n'ekitundu omusujja ne gutandika okunnumirira nga tukomyewo
bama ne banga kati olwala bakuwayo obuweke bubiri mubagamba banaye obulwadde bunuma n'enkya ne bakuwaayo kamu tebakuwa ddagala lijjanjaba bulwadde kubuwonya n'endowooza oba obulwadde ne bukona kakati ne bamala ne baŋŋamba mu January tugenda Makka tetugenda kutwala nga toli musiraamu aye tetusobola kuleka waka olina osiramuka ne bagamba nze ndi mukyala mukatuliki mpulira saagala siramuka ne baŋŋamba tosobola genda Makka nga toli musiraamu ne banemerako naye buli kye baŋŋamba nga nembanga abawabula ng'embeera ekyuka nga baba bakambwe nnyo ate nange nali mbatya nnyo nga mpulira emirembe giba ginzigwako nagezaako n'okwagala ottoloka naye nga sirina we mpita olw'okuba nti bwe babanga beebase naye babanga bazuukuse Request before media Tuggussa Enssonga. Emboozi ya Betty ekyagenda mu maaso. Naga nti emboozi zino tuzikuleetera kubeera nga tuyigamu. Tetubagana kugenda bweru naye obula owuliriza bannyinaffe batunyumiza nga bavuddeyo eyo mu mutima weesootinga n'ogamba ngende oba nsigale. Obanga osazeewo kugenda n'ogenda ng'okimanyi nti ekyamutuukako nawe kisobola okukutuukako. Wabula abasinga obungi bagamba buli muno omukisa gwe. Kituufu buli obabyala n'omukisa gwe naye omanyi eki nti oyo yakomawo nga mulamu akusinza omukisa. Kyenva ndabula bannaffe bannyinaffe naddala ababuwala magala nnyo Yesu genda okukola ne bino bibeerayo andi gyebiri ate biyinza obutaggwa kati oba enkya wabula ogendayo ng'okimanyi tikisobola okutuukako. So Rachel, sorry Betty, bwe gwali gusoose okugendayo mu nsi z'Abawarabu? Bwe gwali omulundi gwange gwali gusoose okugenda okutambula kuba nali mbitya. Wano Uganda ate onagenda wali okola mulimu ki? Uganda nga sinagenda nali nkola mu saaluuni nali nasoma ebyenviiri kola ku bagole massage nakola kosi ya cosmetology n'okutuuka kapeti zino eziri ku mulembe ezo. Naye nga bw'omanyi embeera ya Uganda nali sirina ntandikwa ate nga nali single mother nze mbeerawo ku lw'abaana bange kati bwe namala osoma omulimu ne ntandika okukola ne bigaana ku lw'entandikwa eyo nga bwe nkugambye okusalawo n'ensiba omutima neŋŋaaka ŋŋende nboneebone nkole emyaka 2 nkomewo nakennaaba nsobodde sobole okwebeezaawo n'okubulabirira abaana bange. So mbota n'ogenda bwenkyo nensalawo neŋŋenda naye era mu kugenda kwange emboozi zino ezimu ez'abaana ze baayogeranga nali naziwulirangako ng'oziraba nziraba naye olw'embeera nti nali sirina we nnyinza kwesigama neŋŋamba kaŋŋende Mukama y'amanyi byonna ajja kunkwatirako mbeerewo lwakuba muno ebyagaanye nenkomawo nga nfunye n'ekirwadde kyesimanyi oba kinaawona. Mukwogera okola wali wakano kokola ako oba owulira otya? Mpulira ekintu nga kinsiiwa wano ate si kifuba. Kyo kyatandise ddi? Kyatandika nga 18 ogw'omusanvu ng'okyaliyo eri? Nga nkyaliyo eri. Nga kiba kikuluddeko myezi sofa 2? Ate kati essaawa zino mpulira njogera nga kijja
naye si kyamaanyi naye emabegako wali nga kyakatandika badde nga sobola kwogera kigambo n'enkimalayo kabadde kazibikire obulago wano awo mba sikakoze mpulira kintuga otujidde nga okwata nnyo wano mu kifuba olaga nti tolina yadde amaanyi omuli oba owulira otya bwenjogera nga bwenjogera wendi mba mpulira nga wofuna kasikonda ekintu kiva mu lubuto eno lwe lutandika okwokya owulira omuliro mu lubuto muno negujja nga gwambuka ekintu ekiringa kasikonda nekijja ampulira kiba ngaekisika omukka ensonga lwaki ondabye nga mbadde nkwata mu kifuba omukka guli nga ngezaako kitangira kireme kwambuka naye era bwe kiba kizze ne bwokwatawo wanajja ku kisaawe musabe nga nti wakutwala mu ddwaliro mu bagamba batya ddwaliro abasawo baŋŋamba bankebedde buli kimu naye tebalaba kinnuma naye nga mu lubuto muno mulimu ekintu kitambula nga mwana kyekyusa ate n'okussa kissa bulira kitujja kiti mu lubuto ati be natuuse wano kyo kyatandika ddi natandika okiwulira yali January ampulira akantu katono nnyo kali wano wansi w'ekkundi wano nga wankanyigako kakaluba nengamba mukwano gwange mpulira ekintu wano sajja na lubuto naye kiki kino alinga mwana kyagenda kigejja mpola owulira kyekyusa naye kyamala emyezi ng'ebiri ku esatu nga kiri sayidi emu ku mukono guno ngera ekinjigako kiri wano naye obudde gye bugenze bweyongera kyatandika okukyuka bwenkyuka nenebakira sayidi eno nga kidde eno era ng'omwana bwakola bwenebakira eno nga kidde eno kiti kati wetwakomawo nga tuvudde mu ddwaliro erubaga wenatuuke ewaka obuto nenutandika okuzimba awemba nnakyendi ampulira lwefika lulinga mwana era ekiro nasuze bubi abadde simanyi nti n'obudde butya bakoze sikaani y'olubuto mu ddwaliro esawudi bakola sikaani 3 nebankola ne bode kyekaapu omubiri gwonna ati balaba kinnuma ate wano Uganda Uganda babikoze nebakebera fiisezi n'ebirini byonna ati balaba kinnuma aye obulwadde bunzita lubuto luzimba wazimba ate bwolunyigako lugonda gwali eyo olowooza buno bulwadde ki byampuna simanyi gwali eyo tusaba oyinza okuba nga oli eyo ng'olinawo sayansi yenna olowooza kiki ekiyinza okuba nga kyalumba mwannyinaffe ono okuva mu gundi gye yali so tuddeko wali eri we bakugamba nti balina okugenda Mecca naye tebalina kukutwala nga toli musiraamu bwe baŋŋamba bwe batyo nensooka neŋŋaana okunsiramula nanokulaba embeera yawaka ekyuka nali mbabanja ssente emyezi 2 ne bagaana okunsasula nenkubira ofiisi yange eya Uganda ne Uganda neweereza email ku ofiisi ya Saudi sente ne bazimpa mu ngalo ne bagaana okuzitwala mu banka ozisindika kubanze ne mu banka nali sikyagenda nabo nga bakuumanga mubbi
bagenda bakutte weebati ku mukono ate nga ne batuukayo tebakukiriza kwogera na muntu yenna neneetamwa nga nentuuka ekiseera nga sente nzibawa kwanze mugende muzinsindikire kati bwe bazimpa mu kashi ne bagaana era ozisindika nembeera ne sente paka lwe nabagamba kale tugende nsazeewo nsiramuke ne bantwala ewa sheeyi nentola shahadu era bwe twakomawo ne bagamba jibi furuusi nenzibawa ne bazitwala mu banka ne baziweereza eno okuweereza sente wamala kusiramuka namala kukkiriza kusiramuka naye baali baganye okuddamu okunsindikira sente zange e Uganda neŋŋamba oba kyekinaatereeza embeera n'okikola kankikole kasitanze ekituufu ekindi mu mutima gwange nkiraba kati bwe mala osiramuka endowooza nti oba embeera enaatereera genda okulaba era obuntuntu bwe baali bakola bweyongera tebakwagala ku ssimu netiwaaka zaabwe ne bazinzijako maama waabwe yali wanjawulo ku bawalabe naye obuzibu bwe bwava nga oluwalabu luntawaanya kwogera nduwulira naye nga sisobola ddwogera ate nga maama tamanyi luzungu kati kyenakola nendeeta essimu nemugamba maama ana gyowali wifi mafi maama nakitegeera nayita mwanyina yali asuula ku kalina waggulu ya fulo yakuna yakusatu najja nankonekitinga ku wifi ye naye nga siriku ya mu nnyumba wano ng'abawala bajinjijako eyaabwe neŋŋamba kale ne bampa amateeka ne baŋŋamba bwe baba beebase sirina kubeera ku ssimu ate baba bazuukuse era sirina kubeera ku ssimu kubanga bali batuma bannange omuwalabu atuma muwalabu atuma era nga bwakulaba ku ssimu ayinza n'okugamba genda obufumba ebijanjaalo nga tagenda birya nga kyayagala butakulaba ku ssimu kuno butakulaba ng'owummuddemu okuwummulamu n'okuwummulamu kimuyisa bubi naye n'essimu eno ebayisa si bulungi kati kye baakola nga balaba maama ntadde ku wifi ya mulirwana essimu ne bagisiba asikirizibwa kubikula audio yadde vidiyo era nga bwogikoonamu bwoti ketoloola ne kamaani kabivaako nenkubira ofiisi nembagaba binsobedde ofiisi nebakubira ne baŋŋamba tayipinga kuba bona batayipingiranga nebaganzi maama wange teyasoma ayinza tajja kusobola soma message ze ntayipinga naye odiye naagikoonamu namanya kyeŋŋamba kati ofiisi bwe yabakubira ne bamanya biwanvuye ne bagenda eno essimu gye nali nina yali fotokopi kubeera essimu be baali bagimpa ng'oli gino bagirina mu kisenge kyabwe omwana n'ayingira mu luumu ye nakomawo naŋŋamba tulin gyewali good anti gyewali good neŋŋamba ngenda ogikoonamu nga ndabezzeeko nemmanya nti alina byakolera mu kisenge eri ku ssimu yange era nkubiriza abaana bonna abali mu nsi z'abawalabu buli mbeera buli ndaala ng'okimanyi nti buli kyokolera ku ssimu buli kyoyogera ku ssimu bakifuna omwalabu ne waba nga takutte ku ssimu yo gikwata mu ngalo abikolera eri mu kisenge kyeri ate tebaagala bageya munange olw'essimu ne luggwa ekyaddako bulwadde kweyongera obulwadde olwo bwona bibeerawo ng'obulwadde butandise obulwadde buno bwatandika mu January nga muli mu kampu nga tukomyewo okuva mu kampu kuba mu kampu twavaayo mu Desemba obulwadde engeri gye batampanga ddagala bulungi kyemmanyi ne bugenda nga bukula
Omwalabu tayagala kutwala mu ddwaliro. Aye takimanyi nti Kadaama alwala. Omwezi ogwo obulwadde buno okweyongera okukula bwali gwa 6 omwaka guno. Ne bagamba nange omutwe tujja nga ngukwata bwe nti nga mpulira gwatika. Baba nabeera ng'era kuwayo akaweke kamu bubiri nga bagamba ojja kuba bulungi. So wamwagenda mu kampu wali mulamu bulungi? Otwagendera mu kampu saayina buzibu bwonna. Olwo mwakomawo kyatwala ebbanga ki okutandika okukulira obulumi? Twakomawo yali Desemba. Engeri enkuba gye yatukubirangayo. Bwe twakomawo ne mpulira olusujjasujja n'endowooza oba nkuba kuba nze sikubwa ku nkuba. N'endowooza oba nkuba eyatukubanga naye nga likulaba January atandise omutwe gutandika. Omutwe nga teguwulira ddagala. Neŋŋamba bala kuba kumpa buno buwekeweke nga tebampa ddoozi kugimalayo. Nenzija nga neegumyagumya mpola neŋŋamba naye ndabika nja kuba bulungi. Naye mwezi gw'omukaaga obulwadde ne bweyongera. Era nga maama ono nga saagala mutiisa engeri gy'alina bipuleesha. Ne nkubira sisita oyo gwe wandaba naye ku kisaawe. Nemugamba baaba mpulira siri bulungi naye singa kisoboka nandikomyewo. Abantu bano bwe mbagamba nti ndi mulwadde bampa akaweke kamu bubiri ne bakomaawo. Naye ekirala ndaba bagumu nnyo bayinza obutanzikiriza kukomawo naye obulwadde bunnuma. Sisita n'aŋŋamba sooka ogume. Ne mugamba ndi mugumu naye obulwadde bunnuma tebuwona oba bwakona. Nenzija bwe nti ogw'omukaaga ne ngumalako mpola mpola. Ogw'omusanvu buli lunaku olwayitangawo nga mpulira obulwadde bweyongera. Ng'olwo ki ekisinga okuyisa obubi? Kamunguluze, okusannyalala, omutwe n'omusujja n'ekyomulubuto kino. Mpulira buli wiiki eyitawo onyigako mpulira kigenda kikula. Ate nga buli lwe kyekyusa bwe kiti mpulira obulumi. Ogw'omusanvu ng'ennaku z'omwezi 18 ne bagamba buulire leero nnyinza obutakeesa. Essaawa zaali 3 ez'ekiro. Ne bagamba tuliini fumba mmere tulye ojja kuwona. Ne bagamba maama ndi mulwadde obweke bwe mumpakamu bubiri tebukyankolera neetaaga ddwaliro. Maama n'aŋŋamba leeta emmere tulye. Zawera ssaawa 5 ne tulya ekyeggulo. Twamala okulya ne baŋŋamba yambala tugende mu ddwaliro. Ne twambala ffennera bonna baagenda kubanga bwe baalinga bagenda otambula nange nga bonna balina okuva awaka. Kuba omuntu omu yakwatanga omukono guno omulala n'akwata guno omulala n'abavaako emabega. Olumu nga bakubira ne bulaza waabwe nga yakulembera mu maaso. Ng'olwo bagamba ku kyokudda bo bagamba batya obakola ng'oli mu mbeera bw'etyo? Bannange ekyokudda kyali kizibu nnyo nga baŋŋamba neekoza saagala kukola ndi mu ddulaama. Naye nga nze ndi mukazi mukozi. Nze nasomera ku Victoria School of Beauty and Hospitality Management Nateete oba ogimanyi? Ngiwulira buwulizi. Essomero eryo lisasula ssente mpitirivu osoma ebintu bino eby'omu mutwe. Naye ekiraga nti nze nali mukazi mukozi nasookanga nga nkola emirimu egyalejjalejja. Nensobola okunoonya miliyoni 3 n'okusoba ne neewerera mu ssomero eryo. Y'ensonga lwaki bwe nagamba sisita nti Saudi wannemye
yagamba ng'oli mukozi nnyo ng'oli mugumu olaba olemwa kirabika era biganye. Munaaye bwe twagenda mu ddwaliro nga 18 ogw'omusanvu omwaka guno dokita yasooka n'anteekako ka thermometer wemala n'akebera olubuto ono yalukebera nga bw'ogenda mu ddwaliro okunywa eddagala andaba anyiga bw'ati ng'omusawo era bw'anyiga omukyala w'olubuto ng'apima ati awulire ngeri w'opima omwana namba yiri nkebera kyeno musawo amanye ekinnuma nassaako buno badokita bwe bassa ku matu nampuliriza n'awuliriza muno n'awuliriza wano bwe yamala n'agamba nampa eddagala n'agamba ngenda ddimira erina ggwawo nja kuba mponye yamala n'agamba yasama alina akantu ke yanteeka mu matu muno bwe nayasama alina akantu ke yanteeka ku lulimi wano n'akwata akalala n'akakuba munda mu kamwena mu kamiro kalinga tooki okuva ku olwo n'entandika akantu kano paka kati nenkomawo ewaka nemmira eddagala naye ngaera bakama bange tebaagala neebake ngenda okyakola ngeri gye naliyo nga neegumya era oluusi nagenda nga nenkola bwe nawuliranga nga kizza ekyokussa obubi nga nsitama nga nkola akaseera katuuka nempulira nga sikyalina maanyi ebyokukola nembivaako mu gw'omusanvu ogwo gwennyini ng'ennaku z'omwezi 23 embeera enge neetabuka obulamu ne bukyankalana ne mbagamba buulire nzize e Uganda mpulira eddagala lyaggwawo nalimira bulungi naye obulwadde buganye nebagamba bagumiikiriza tugenda kutwala mu ddwaliro kyembadde nerabiddemu okuva nga 18 lwe bantwala mu ddwaliro bwe twakomawo nalimira eddagala eryo naye nga tewali njawulo ngamira bumizi nga 19 nenjogera ne ofiisi yange ey'e Uganda bagamba buulire bino na bino naye obulwadde bukula bukuzi. Ofiisi y'e Uganda nebagamba omwana mumuze mu ddwaliro kuba mwamututteyo kituufu naye eddagala terikola omuntu yeeyongera kuba bubi ne bagaana ne bagamba la terikuzza mu ddwaliro mira eddagala eryo ojja kuwona ngaye terikola. Ofiisi netandika obbakubira amasimu kubanga mu ofiisi y'e Uganda eno mulimu amanyi Oluwarabu ne bagaana kati ku lw'omukaaga nga 23 ogw'omusanvu ne bajja ne banvuma ne bampa essimu ne bangamba kubira maamawo bagamba oli bulungi kubira ne ofiisi bagamba oli bulungi kyokka ng'oli bubi nga ndi bubi bagambe tabaana mafi wa good nenga mamula nempulira ndi mulwadde munzize mu ddwaliro ne bangamba nedda. Ofiisi neddamu ne bakubira buto olwo okuva mukaaga ekiro essaawa zaali 7 ne bangamba jangu tukutwale mu ddwaliro naye tukubidde dokita atugamba ogenda funa empiso yawano neyogera ne ofiisi yange nenjigamba bali manyi dokita amala kunkebera namanyi ekinnuma namanyi oba ngenda funa mpiso oba mpeke bano babuukinga batya empiso nga omusawo tankebedde ne bangamba era bezawera 7 ne bangamba yara nenyambala netugenda mu ddwaliro liri libantwalamu naye betwatuuka dokita n'addamu n'apima ekintu kino bwati n'engalo n'awuliriza n'ampuliriza obuno bwaba dokita obw'okumatu n'agamba agende wali mu kalumu afune empiso naye ndaba nga beereega n'omusawo ng'akola sayini
ng'ayogera nabo n'agatta engalo bw'ati ng'omuntu eyeegayirira. N'anyeenya omutwe n'abagamba la. Era omusawo oyo n'agamba bankuba empiso ku kabina ne ku mukono n'awandiika n'eddagala nti ngenda ddimirira wiikisi 2. Nga dokita empiso bankuba yaki? Musawo oli yali mukambwe eyanyinyonyola nga dokita sigenda kukkiriza kunkuba mpiso. Nagamba ogenda kuba fayini n'okusa obulungi kujja kutereera. Engeri gye nali nga ndi mu bulumi nagamba tugende. Abantwala mu kasenge omusawo yayimirira ng'eri alaba alina eddagala lyatabula lyali lya mirundi nga3 n'alireeta n'akacupa bwe kati nagamba leeta omukono nenga dokita nedda lwaki otabulidde eddagala eri nga sirirabye nsaba kusoma kantu kaliko buntu buli bw'otabuddemu eddagala eri naye eddagala lyogenda okunkuba mukazi yakambuwala ne maama n'akambuwala ne bannali ngenze nabo baaliwo awo ne bagamba ye terera mangu bakuba empiso tugende. Olw'okuba nti bwe baabogolanga omutima guno gwayogeranga okupakuka ate nga bwe gwapakukanga ennyo mpulira gwagala kwabika. Ne nguma ne nteekawo omukono guno ne banteekamu wano eddagala kanula ne bakubamu eddagala. Kati omusawo aleeta akacupa kanteekako ne mugamba nedda mmala kasomako naye okalaba nga kapanado naye nga lyeyanteeka muno saalimanya n'akassaako bwe kaggwamu ne tutula mu mmotoka olwono nga sitambula nga bakwatira bukwatirizi ne tudda eka ne bagamba ogenda kuba bulungi naye nga twatula mu mmotoka baavuga okumala eddakiika 2 kasikunda n'antandika negamba kiki naye akava mu ddwaliro empisa eno gye bankuba n'eyokukabina naye be nali nabo mu mmotoka yadde okwekanga n'abaali bantudde wano kuba nali mbatudde wakati yadde okwekanga nti oba omwana kasikunda kiki kasikunda yanzika naye ngamba sisita wange era namuweereza message mangu nga tuva mu ddwaliro bankubye empiso naye kasikonda mpulira ndi bubi. Etwatuuka awaka ne bampa kubuzi n'amazzi ne bagamba lya ogende weebake kumakyomera eddagala okole. Ne ngamba mpulira bubi ne bagamba ojja kukola kubanga weekoza iwaini drama you are not sick. Bagamba I'm not feeling well. Ne bagamba olina okukola. Kati mukama wange n'aŋŋamba dokita atugambye tomira ddagala ensonga lwaki towonye enkya ngenda kujja ku makya nkuwa eddagala olimire otandika okukola konze kale omukyala yeebaka ziba ziwera ssaawa 10 ez'emisana z'olweggulo nenda obulira omukka gugwamu nava mu lumu yange kiwalazima kubanze lumu yange yali manji wa nnyumba nga tosula mu nnyumba mu maini bwamala kuyita mu nnyumba nnene n'otuuka ewange nadduka kiwalazima nenkuba oluggi ebiseera ebyo ng'enzigi tebannazisiba nenkuba oluggi neŋŋenda nemukonkona nnyo n'avaayo najja nemugamba nfa omukka gugwamu n'agamba omusori nabidde okuwa eddagala ate onamira mirundi 3 olunaku naye neebase nnyo najja n'obuweke obwo nankwatirira nanziza mu lumu yange nagamba mira olwateeka obuweke mu kamwa n'okutuuka tebwatuuka kasikonda oli jjukira yansulako nansiibako olwabuteekamu nenywa amazzi nakola omundi gumbe
Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Nyambe office ennone office ennone bamikwano anaye enfa empeke ze bampadde musawo oli kyemmanyisize yawandiise babasindikira ekipapula ky'eddwaliro bakibaweereze abaweereze n'eddagala lye bampadde kumira lwaki eddagala tebakyalimpa luli baalinkwasanga liri eryasooka baalinkwasa luli kati lino baaganya oddinkwasa ate ebiweke bino bye bampadde buno obubiri ate bulijjo we buli wano banange nyambe naye omukka ekyamazima gwo sirina n'ekintu kiri wekiri naye buli lwenkisika bwe nti mpulira nga kigenda n'obulamu. Okay, tukyali ku SB4 Media Tuggussa Enssonga. Emboozi ya Betty yo ndowooza ogiwulira. Twebaza naffe abatuteekamu akasente bamuli Ziwa & Sons, muli Clarion oyo naayera Mami Fat wetwogera ku Clarion abeera Mami Fat nga yasinzira Dubai eyo era nga yasaabaza byamaguzi okuva mu Dubai paka wano mu Uganda. Gwe nawe nange oli musuubuzi awali agadde okusuubula emmali mu Dubai weekwate Mami Fat essimu ye ku screen okukweri namwe abali mu Oman naddala bannyinaffe ba housemaids nga wali agadde okuba nga osindikira bakaddebo ebintu byonna byonna obangoye byonna bakusimu ku screen ya Mami Fat ebintu bijja kubeera nga bituuka wano mu Uganda nnaku mbale bubazi. Tukyeyongera mu maaso n'emboozi ya Betty tujja gikwata mpola mpola okunyumiza emboozi n'obwiranga ali ku firimu nenga byo bibeerayo byapeninga gyebiri anti waliwo idea gyenfunye wano oba ekibuuzo kye neebuuza nze ŋŋanze nti bano ba housemaids abafiira mu biyumba bo bakomezebwawo oba babula bubuzi kuba mu mboozi ya Betty wabanga alikunyumiza really oyo yaddala nti yali afudde ne weebuuza nti singa yafiirayo kuba siwirangako nti housemaid ono yafiiridde mu kiyumba era wonna akomezebwawo. So gwe nawe nange olina omwana wo nga yagenda mu bawalabu okukola nga tokyamuwuliza atandika okumunoonyerezaako mu kiyumba. So Betty n'owuliranga wansi tokyawulirayo? Nawuliranga omukka guweddemu ensituka n'ennyimirira omulundi gumu neŋŋamba mukama wange nyigawa nga mukolera sayini mugamba omukka guli wano olwo nga n'amaaso gano gali waggulu gati naye ng'okuwulira nkyawulira nanyiga ateri nenzijukira waliwo kasitoola akamu ke nawulira tiwawulira nga ekintu ekyo kizze waliwo kasitoola ke nawulira oli bwe yawulira nga ekintu ekyo kizze neyeevuunika n'asirika omukka gwamala negudda mpola mpola
nawe kyewakola? Nange kyenakola nabana nemukolera sayini bwenti nemugaa jibijuwali enga bakansiibula abewaffe naleeta essimu ye nemugaa leeta nkubire maama kumuka guno omutono gwensigazizaamu naaba essimu yange teriiko sente wabula kandeete ka wifi omaweereza emesegi nenjitayipinga nemugaa maama weeraba abaana bange ogendangayo byonna bateeka n'obalambula naye ebyange bikomye nempandiika nenjiweereza ne woofiisi yange ey'e Uganda ne baba bannaye nfudde obulamu buweddewo mweraba omanyi kemmala okwogera bwenti nga biggwa kati nempandiikira mukama wange nemugamba I need oxygen call ambulance nagamba enewaffe teri ambulance kati bweyalaba eyo message n'atya nnyo n'atandika okukwata wano ng'awulira teri n'akwata wano nga tewakyakuba n'akwata wano engamba oyi bano kiki bajja kuleeta emmotoka bali mu kunkwatirira namwana n'agenda n'ayambala naye nagamba tulinde situka oyambale abaya tugende mu ddwaliro nga amatu gawulira naye nga wano wasirise dda ensituka buli lwe nasitukanga bwenti nga mpulira ekintu kiri kijja era awo wekyatandikira kino ekinsikamu omukka paka saawa ya leero kati nenzirawo nenneba kanamala esaawa namba nga bwenzirawo bwensituka mpulira kijja nemuga agenda okugula egeeti n'emmotoka givuge ogiteeke ku mulyango wano nagamba sisobola emmotoka tejja kutuukawo wano nemuga agula geeti ovuge emmotoka ogifulumye geeti ogigule yonna nze ngenda kufuna engeri gye mbatuukako nga baagala ate kunsitula naye nga nze mpulira ne bwentuula obutuuzi bwenti mpulira nga kanako okwogera kano muli nali nina ekintu nali mpulira nga mpulira ne bwentuula waliwo embeera ejja sitegeera ne bagenda ne baggula geeti ne bafulumya emmotoka ne baggulawo n'enzigi z'ennyumba zaabwe kwolwo baazigula enenda okulira ninga atereddemu nafubutuka emisinde ne abaya bagindeetera mu motoka mwe baginyambaliza nagendera namubigere nga nengatto sizisobola banvuga paka mu ddwaliro ate bantwala mu ddala sirino natuuka mu ddwaliro aga twagala oxygen ne mu ddwaliro naddukanga buddusi nga nerifuti ntyo girinnya nga bwenyimiriramu bwe nti mpulira nfa naddukanga buddusi nentuuka nensanga awantu ngaawo nengwa nesooka neneevuunikamu nempanika amagulu bwe nti bwe nawulirangamu olungubanguba nenziramu nenfubutuka bannange Saudi Arabia nedda. So kakati okomawo otya bakama abo otuwa ku nzikiziganya n'abagamba katukute mbeera ki yaliwo? Bakama bange ate simaze ewayo bakama bange bwe bamala okunzija mu ddwaliro kwolwo dokita yaŋŋamba ogunamira eddagala lya wiikisi 2 sikaani eraze mu gaasi mu lubuto muno mulimu gaasi nenga gaasi assa bw'ati neyekyusanga bebi naŋŋamba simanyi naye sikaani eraze gaasi eddagala lya wiikisi 2 omira emirundi 3 olunaku olinaku gwaba ogenda kugooteredde oze kale etwakomawo ewaka zaali saawa nga 6 ez'ekiro maama nga ajja ŋŋamba muna tuli obadde weekoza enkya oyina okukola obuzibu bwe bwali abaana bano abawala balina empisa embi ate babagambanga mama waabwe nga bansalako ebigambo nze byesimanyi kubajjukira nze saabatuulangamu nabeeranga eri bbali ku byange ngaera womanyi omukozi si kirungi kubeera nga otuula nnyo mu bakama abo ne bye boogera tobimanyi
kati mama bwajja n'aŋŋamba n'ensirika bwe yaŋŋamba nti enkya ŋŋenda kola saamwanukula kuba nze nali mpulira obulamu era nga tebunnadda wadde twali tukomyewo mu ddwaliro. Mbandi awo ne muwala we najja n'aŋŋamba mama agambye jangu mu nnyumba ewali wifi tukubuulire. Neera nadduka kiwalazima naye nengwawo mu ddiro we baali nantalirako message n'aŋŋamba obadde mu drama olina okukola ne woofiisi tugitegeezezza toli mulwadde. Ne mugamba n'aŋŋamba buli lunaku lw'oneebaka ngenda kubanga nkusala ssente. Ne mugamba contract yaffe egamba omukozi bw'alwala alina okufuna obujjanjabi ate alina okuwummulamu bw'aba nga teyeewulira bulungi, bw'amala okutereera n'alyoka addamu n'akola. N'aŋŋamba contract tenkwatako mama kutaddemu liyalo 7 naggulira eddagala oyina okukola osobole okusasulwa ssente z'osindika ewammwe, oba si kyo tewali musaala. Ate era okuŋŋamba ekyo zaali nnaku z'omwezi 24 ng'omwezi gwange nagumazeeko nga 23. Ne ŋŋamba oba baagala kukwata guli omusaala gwange gusasule eddwaliro saakifaako. Mukama wange nampeereza message nnyingi nnyo ng'ayomba kola olwennyini ng'ayomba. Ne ŋŋamba omukyalo ono ng'atabuse. Ate bwe babanga bayomba nga balina embeera gye baateekangawo ng'olaba avudde ne mu buntu nga bw'obadde omutunuulira bw'oti ng'olaba muntu olaba alina engeri gy'akyuse nga tategeerekeka. Ne mugamba mukama wange nkubuulire okusinziira bwe mpulira nsaba kungulira tiketi nzire ewaffe e Uganda era nakyo mugambako olwo kuba nawulira embeera gye ndimu ate nga ndaba mukama wange alabanga nze eyeekoza bwe neebaka nga kimuyisa bubi ne mbagamba muzize e Uganda sikyasobola. Abuulire muntaase nga nkyalinayo akabanga naye obulamu bugaanye. Bano baagala nkole kyokka ndi mulwadde sina yadde agayimirira nze nankankana bukankanyi. Bangambye siddamu kwebaka sinze yeereeta okwebaka naye obulwadde bwe bunnuma tebanzizizaayo mu ddwaliro kyokka embeera gye ndimu bagiraba naye baagala nkole. Naye nga kwolwo nga sisobola nakutuula era nga ntuula nkutaamiriza bwe nti naŋŋamba byonna bayabangawo nga mama omutegeeza embeera eriwa. Abantu bange nayogeranga nabo ne woofiisi ye Uganda nayogeranga nayo wabula woofiisi ye Saudi yo saayogeranga nayo kubanga bwe wabakubiranga essimu ng'olina by'obagamba bagamba yogera mu Luwarabu. Ate nga tomanyi Luwarabu. Nga simanyi Luwarabu nga mmanyi Luzungu nga beefuula abatamanyi Luzungu. Y'ensonga lwaki bwe nafunanga obuzibu nakontakitinga nga waba ofiisi yange ey'e Uganda then bo ne boogerezeganya nabo. Ate buli lwe bayogerezeganyanga nabo ng'obukambwe bwabwe bweyongera nga baba bakambwe nnyo n'okusinga ku bwe babadde. Saddamu kukola okuva nga 24 ogw'omusanvu omukale gwali gumpeddemu era saddamu kutereera paka ku ssaawa ya leero. So okuva nga 24 mbeera ki eyaliwo ne bagamba katukute ogende? Embeera eyaliwo era ndowooza Katonda yabaddemu eno ensonga era Mukama w'amaanyi mwebaza nebaza na buli omu ambeereddewo kubanga embeera gye nalaba okuva nga 24 ogw'omusanvu okutuusa nga 20 kale nafulumya 20 oba zibadde 28 lwenfulumya ekiyumba obulamu tebubadde bwangu era nali simanyi nti ndikifuluma. Ofiisi ya Uganda bwe yabakubiranga amasimu nti omwana mumuleete
jjukira nasanga enzigi zonna zaasibwanga nga buli omu alina ebisumuluzo bye. Baatandika okuggalanga buli luggi bwe lwali kubanga omanyi nti ennyumba ennene ebeerako enzigi n'eza emergency. Zonna baatandika ne bazirookinga ezaalinga teziggalwa, baayongera ne bazirookinga ne bayongera ne bateekako n'ebinyolo ebinyolo ne bateekako n'amakufulu amalala. Ne mpulira embeera ng'ensobedde ne ndaajana ne ŋŋaaba ne buli asobola nnyambe. Aba ofiisi yange ey'e Uganda mu ntandikwa bayogerezeganyanga nabo naye baatuuka ekiseera Omuwarabu n'abalemerera. Omuwarabu yali mukambwe nnyo. Ofiisi y'e Uganda yayogerezeganyanga n'ey'e Saudi Arabia. Ey'e Saudi ne bagamba abaganda bange bantwale ku ofiisi, baagaana okuntwala nga buli kaseera babeera bakambwe nnyo. Era okuva ku olwo nange ne batandika ne banzigalira mu luumu yange mwe nasulanga, ne baggalawo tooyi, ne baggalawo ne luumu yange. Baasigalanga kunningiririzanga mu ddirisa ng'eryo ng'ajja n'alisindika bw'ati n'alisilidinga n'akulingizaako n'agamba gy'oli n'amala n'addayo nga n'ekyokulya tebakikuwa. So tugambe nti obulwadde buno bwava eri mu kampu gye mwagenda? Wabula simanyi naye nze kyensuubira kuba twali tetunnagenda mu kampu naye sirina buzibu. Omutwe gwannumanga ng'omuntu era bw'olwalamu ne bakuba kapanado embeera neetereera. Okuva we twava mu kampu ne baŋŋamba nsiramuke okuva mu January ow'omwaka guno obulamu bwange tebwaddamu kutereera. Naye buli bbanga eryagendanga lyeyongera, wiiki eyeyongera oyitawo owulira obulamu bulina engeri gye bukendeera, obulamu bukendeera. Wabula baayina amazzi awaka ng'amazzi gaabwe si ga ttaapu. Amazzi gagenda nga buli kaseera gaba gagenda ku sinki tegabaako. Nga mugundi mu kompawundi yaabwe mulimu akantu koonyiga ka switch, amazzi bwe gaba gagenze ne gaddako. Kati nze nafuna obudomola ne nteekamu amazzi ne ngateekanga mu luumu yange. Ne ŋŋamba nnyinza okwetaaga ofumba caayi nga beebase ng'ate amazzi tegaliiko, kwe kuteeka amazzi ago mu luumu yange. Naye gwali mwezi gwa Kutaano mu kisiibo ky'omwaka guno. Ngenda nkwata akadomola akamu ngenda mu kiyigo okunaaba, mpulira ekisu kyesitegeera. Ngamba ate bulijjo ge nalinga nsinyisaako naye ko nasooka gayiwako mu ngalo. Mpulira amazzi gawonya ebintu ebitali bya bulijjo. Ngamba obutwa bwanonya eki mu mazzi gano ng'amazzi gawonya obutwa. Amazzi saaganaaba ne ngayiwa n'akadomola ne ngenda ne nkasuula mu zibaala. Era ne njogerezeganya n'abantu bange ne mbagamba bannange mpulira ndi eno naye ebintu embeera buli lunaku yeeyongera kukyuka, banteeredde obutwa mu mazzi. Ne ntandika okuba nga neekengera. Era ebiseera ebisinga waliwo lwe bampitanga baleese obwokulya, obuntu bwalinganga paani nga butonotono bwe buti bwa rawundi. Nimu bampita nga buli awo mu ddiiro ne baŋŋamba kwako olyeko. Ne ŋŋamba neeyanziza naye neebuuza abantu bulijjo abagula ebyokulya ne batabimpa ne bakuyita kutwalayo kasasiro bagula batya tteekaawo ono ne babumpa buno obuntu nga bulijjo bubawoomera. Obuntu obwo nalyako bubiri. Era bulya ne mpulira ng'omutima gwekengedde. Nagenda mu kiyigo ne nnywa omusulo gwange gulina engeri gye gumbeereddewo. Waliwo yaŋŋamba nti omusulo guvumula obutwa. Namala okulya obuntu obwo ne neekengera ne ngenda mu kiyigo ne nnywa omusulo. Ne nkomawo busigadde saabulya ne mbutereka mu luumu yange ne neebaka. Kati ku makya bwe nakeera okukola emirimu omutima ne guŋŋamba keberako mu baketi ya kasasiro eyo yabeeranga mu ffumbiro. Ngenda okukeberamu nga buli bwe baali baatoddeko ne bampa ne buli obwali busigaddewo nga buli mu kasasiro nga tebaabulidde. Ngamba gwe mutima guli ogwabaddemu ne guŋŋamba tobulya bumalawo.
nange nengenda nendeeta bwenali nterese bwenali nsuze nabo nange nembuteeka mu kasasiro nembugatta ku bwabwe nensirika era nabeerangayo nga ndi ku bunkenke naye okuva we nabagamba nti njagala kukomawo waka embeera yatabuka ne batandika okuggala ne baggalagala buli wamulwedde waali waggale ne bayongerezaako security nenywera gguluggulu era nembaloopa ku woofiisi nabaloopa woofiisi neyogerezeganya nabo ne baggulawo effumbiro nga baggulawo nno olujja oluva ewange okugenda mu ffumbiro naye nga tewaliwo oluva mu ffumbiro okugenda eri mu ddiiro olyoka ofulume wabweru nga nengenda tuuka mu ffumbiro ng'obwambe bwonna baabukweka amajiiko amafooko byonna baabijjamu ebintu baabijjamu mu ffumbiro ekitegeeza nti bw'oba oyagala ofumba oba ku kammonde ngaako tolina bw'ogenda kukatokosa kalya tolina bw'ogenda kukawaata nembeera mu bulamu nga tebitegeerekeka baali bampa omuceere nga guli mu luumu yange era mu kusooka gye gwabeeranga nga tugusenako ne tugulya naye okuva lwe nalwala baaleetanga kutiya k'omuceere katonotono ne bakateeka mu luumu yange omuceere ogwo bw'ogufumba n'otuuka okulya banange omuceere gukaawa era gwe mbadde ndya nga sirina kyakkola ate era nga nefumbiro bamanyi oddisiba togenda kugendangayo mu ffumbiro lyabwe kufumbanga buli lunaku kati era nga bwe namalanga okulya omuceere ogwo nga nnywa omusulo nga nsooka nfuna ddayo oleyo walubaluba ne ŋŋamba yi emmere eno erimu ki kati banatandise okuzimba olubuto nendowooza nti oba nina bye nalya lunaku lumu era nga ndi mulwadde ngenda okuyingira effumbiro nasanga tebaliggadde baalyerabira nga mulimu obufi mu firiigi obw'enkoko bwali buna ate jjukira bo tebaagulanga bintu neŋŋamba yi leero baleese kakoko nga ndudde okulya ku kava nenkwata obufi bubiri nembutokosa nteekamu omunnyo nendya kuba omusawo yaŋŋaana butto sukaali byokya ebyo weebityo nateekamu munnyo nendya naye mba ndya nokubi olubuto lwepika nga bufuwa baaluuni naye nali ku simu neŋŋamba sisita nemuga leero nno byendidde birabika si birungi ate bisinze ku bya bulijjo obubi naŋŋamba nemugamba olubuto luzimba naŋŋamba oba kulya kavako badde oludde okulya mwaka mulamba n'okusoba namugamba zino sinva kino kirabika kintu kirala neneekengera era newe nakoma okulya nga olubuto era luzimba nengenda mu kiyigo kyange nefuka omusulo nengunywa naŋŋamba mukama emba ndidde butwa nga ate businga ku buli obukaaye omuceere nsaba omponye kati era nga omanyi oba mputtu era enkeera omutima gw'akakoko neŋŋamba akeggulo nakayiye nenziramu nenfumba buli obufi obubiri bwe nali ndeseemu era baali tebabulidde nembutokosa nembulya kuba bo baali tebalirwa ku kyabwe banange era nga buli lwendya eno mmira buli olubuto olwepika neŋŋamba sisita nedda mukwano eno si nkoko era saamala nakulya ate nga nalyangako obujiiko bw'emmere bubiri awo bwe nakoma twebaliza maka nti wakomyewo ng'oli mulamu kuba abasinga bavaayo babaleeta bafudde kikyolina okyabaliza mukama naye simanyi banaawona ajja kuwona nga tugenda okudda ne mama tumubuuzeeko naye atubwire embeera eriwo naye nga tetunaba kusiibula wootereera osuubira okuddayo nze naye passport singa nsobola ogyokya nandigyokyeza naye simanyi oba amateeka ganzikiriza kuba seegomba nakuddamu yadde okugamba nti oba ŋŋenda mu nsi oba Dubai oba saagala nakugirabako kuba twabuuza ku namitala lwekyo netumubuuza nti waawona asobola okuddayo yagambye passport yalagala nagiwuliza ku kisaawe Entebbe nze yange saagala nakuddamu girabako yadde ogitunulako kakati kyembadde neerabiddemu essimu gye baali bampa bwe wankubiranga n'omukoolo ng'egenda waabwe
abagikwata ate nga tebagikwata kati bwe nabeeranga mu buzibu buno obw'enjawulo nina akasimu kange kabadde wano ke nali nagenda nako bwe natuuka eri kaagano okugenda ku WhatsApp nagezaako okukubira poliisi ankuba 99 poliisi yajja yasooka nensaba enamba yange ya WhatsApp nenjibawa nebagaa naye bwemunkubira nomukolo tejja kuyitamu poliisi yajja netuuka ku gate ne banyiga akadde bano baagaana okubaggulirawo poliisi negenda kati nalinga nkotakitinga n'abantu ab'enjawulo ne bagaa munsindikire waakiri oba omuntu ajja ayimirire wano akube location agiweereze poliisi ejja ennoni era abantu bakikola poliisi yajja emirundi egyo bakama bange baagaana okuggula ennyumba ate nga poliisi bwetuukawo ekuba essimu yange nga bagigamba wano tetulinawo mulwadde abantu basindika ambulensi emirundi 3 mukama wange yagaana okuggula geeti biyo yoyo omuwalabu embase yajja emirundi 2 yakomanga ku geeti awo mukama wange n'agaana okuggulawo naye ngenda okulaba byonna biganye nemanya ndabika ngenda kufa n'omulambo gwange guleme kulabika nakino gwakomyewo ng'oli mulamu kyenakola nembalimba nebagamba mbadde nsaba ngende e Uganda omulemu omwezi ogwo nkomewo nkole maleko kontrakiti yange mbakolere n'emyaka emirala 2 ne baŋŋamba bagenda kuntwala ku ofiisi yange eye Saudi nkole endagaano nti ngenda kujja mpumulemu male nkomewo konze mukama mulungi zo sente babadde bakusasula abadde bansasula naye gino emisaala 2 egyasembyeyo bansayiningisa tebazimpa era mwenaguze tiketi eyankomezaawo at Mazaya office right now. They told me that they are preparing my ticket to come back home. So you're feeling safe with us here? Yes, at least now I'm feeling fine. Now you are okay. You are feeling anything bad in your body, or you are okay now? I will be fine, but now I'm feeling paralysis. No problem. You will get medication. You will have a good healthy until you go back to your country. Okay? Thank you for your cooperation with us. kyamukisa mulungi ntwakomyewo oli mulamu kati bwe bantuusa ku woofiisi neŋŋamba woofiisi ye Saudi sidda mu kiyumba kwa bali baŋŋambye bandeese nkole endagaano nzireyo nabo bangulira etiketi emale enkomyewo olwo nga n'amasimu gaabwe gonna baagajjako dda nga nange essimu yange baginjijjako gye baali bampa nga n'abantu bange sikyabawuliza naye n'essimu gye nagenda nayo yannyamba nti abantu bange banterangako airtime nga bankubira dayirekiti nga kwe banfunira era nkubiriza abaana bonna abagenda mu nsi ezo ez'abawalabu olina okugenda n'akasimuko ate bw'oba ogenda ennamba y'essimu gye wakozesa ng'oli gyesitalinga ku bintu by'okwewandiisa si gy'ogenda nayo olina okugenda n'ennamba y'essimu nga mpya ate bw'otuuka eri togiwa mukamaawo mugamba tolina ssimu essimu eyo ba olina ogikweka kuba essimu eyo yannyambye nnyo nkozesezza airtime alabika atuuse ne mu kakadde nga abantu bange bankubira dayirekiti koolo naye nga mukama wange takimanyi nti eno essimu gye nnina ekola eyogera bwentyo so amagezi no gakuweebwa muno ng'osuubira okugenda gendayo n'akasimu nga kiri akamenyi nga kukako andi kabeereko airtime ng'aweera so katukoleko omulemu emboozi gwe wenna emboozi eno ndowooza ogiwulidde mboozi muntu okunyumiriza emboozi n'ogamba byapeninga bino ebintu gyebiri naye nga kituufu gyebiri tuze nga tubibalaga tuze nga tubibanyumiza kiri eri ggwe okuyigamu kiri eri ggwe okubiwakanya
basinga obunyumira nnyo biwakanya tulina bannaffe ku mitimbagano gya intaneti bawakanya nnyo emboozi zino naye mwana ndaba tokiwakanya mpozi nga kimaze okutuka kuwole manya nti bino ebintu bituufu gyebiri naye nga beti kulikayo tusaba Mukama nti yakusobozesezza okudda agenda kukuwonya ate nga la Yesu ye musawo. Naye nsaba buli omu yenna ali eyo alina obuyambi asobola okunnyamba neetaaga buyambi. Ndi single mother nina abaana 3 nali nagenda kukolerera baana nze maama nze taata sina yadde 10 ate n'obulwadde tebuwona. Bw'oba waali eyo yenna nsaba kunnyamba nsaba buyambi. Olubuto luno oluzimba lutuuka ekiro ne luntabukira lwokya munda muli nosaako ekiwero ekinyogoga ne kikala lusulako kiwero banaye bwabaayo n'alina eddagala eriwonya kino ekinsikamu omukka ekinnemesa okwogera. Nange nsaba buyambi obulamu bwange busobole okuddawo nga bwe bwali. Sente zonna zampeddeko nagenda kukola sente kubeezaawo obulamu naye nkomyewo na bulwadde ani sente ziganye simanyi abaana obulwadde bunaawona. Tulina okukkiriza nti obulwadde bujja kuwona. Olina okukkiriza okubeera n'okukkiriza nti obulwadde bujja kuwona. Gwe nalabye akatambi kano ng'olina eggezi lyonna yonna oba olinayo omusawo gw'omanyi oba gwe kennyini oli musawo tusaba mutudduukirire ku mbeera ya Betty naye ng'embeera yo si nnungi nga wakunyonyola ali single mother nga balina okusoma ye kennyini nnyi ali ku ndiri n'okutambula okuva wano paka wali ku kkubo kimuwaamu obuzibu. Mpozi n'ekirala endagamuntu yange aba kampani yange baagiremera original yennyini kakati obuzibu bwe nasanga bwe natandika okulaajana ennyo nga nabo balaajanye Omuwarabu agaanye okunziza ku woofiisi nga nabo bakoze kye bakoze kuba tubadde tutambulira wamu baatuka ekiseera ne balemererwa amagezi ne gabaggwako ate nga n'owa woofiisi y'e Saudi takkirizibwa kujja eri mu nnyumba kunnona. Ekyaddirira bano bwe banzigyako essimu n'essimu yange eno gye nagenda nayo neesooka layininga efa layininga evaako wanawali netiwaaka eraga ka X ka red layininga tekola. Abantu bange ne bagenda ku woofiisi y'e Uganda ne babagamba layini y'omuntu nga tetukyamuwuliza bwe babagamba bwe bati layini neddako. Naye mu kaseera kano kyesimanyi woofiisi yange y'e Uganda eno erina kyekimanyiiko oba kisimanyi kuba layini evaako neddako. Kati okuva nava eyo layini ebadde yagaana okuddako era okuva nava mu ddwaliro woofiisi ya Uganda eyagala okundabako naye tebandabangako era tebamanyi wendi ku lw'ensonga ku lw'ebimu byesobola bagamba byenneesigaliza ng'omuntu. Naye eggulo layini yaddako luli ekiro saawa zaalinga 3 nenfuna ennamba y'essimu emu okuva ku muwala yali mukwano gwange. Omuwala oyo namuweereza ku woofiisi yange yewandiise nga ndi eri ne mbagamba muganda wange olwamala omuwandiisa omutima ne gwekuba n'agaana okugenda. Kati omuwala essimu bwe yazzeeko omuwala oyo n'ankubira n'agamba njagala kulaba oliwa ne mugamba nina wendi n'agamba kale kati eggulo omuwala n'addamu n'ankubira nga layini kweri n'agamba Betty njagala kulaba ku wiikendi ngenda kujjayo eyo naye oliwa ng'ayina engeri gyambuuzaamu ne mwekengera kuba okusinziira ku mboozi ze nnyanyumyanga naye emabega nga si yandibadde ambuuza ekintu ekyo. Kati bwe yaŋŋambye ajja ku wiikendi ne tumala okwogerezeganya we yaggyeeko essimu layini neevaako
okuva ajja ku makya ojja kufuna essimu endala Essaawa ya leero, ojja kuba mukawo mu customer care bajja kiyandolinga ekintu layini ne bwengiteeka mu ssimu yo tekola. Essimu ziri wano, layini nagiggyeemu ne ngiteeka mu ssimu 3, essimu layini yagaanye okukola. Ne nkwata layini endala ne ngiteeka mu ssimu yange, layini yakoze. Nekindaga nti ekizibu simanyi oba layini egamba bagiswapinga. Simanyi oba SB4 ojja kuba mu customer care osobola okunyamba neyogerezeganyako n'aba ofiisi yange nebampa endagamuntu yange nendaba oba ofiisi eri luddawa ofiisi eri Ssaguku naye simanyi oba layini yange bagikoze eki. nokale lukaba oti ojja kusooka tujja kudda tukikwasaganye naye ojja kusooka okube mu customer care layini bajja kirongoosa kyemmanyi. So tweyanziza nnyo SB4 Media Tuggussa Enssonga emboozi zino zoziwulidde tujja kudda mu kitundu kyaffe ekyokubiri nga waliwo kyonna wena kyonna kyewali agadde okukwasizaako muganda waffe ono enamba ziri ku screen okwo tujja kubeera nga tukikwasaganya empolampola. Emboozi eno pikinzeemu ki wali eyo asuubira okugenda mu Saudi Arabia okukola oba mu Dubai oba mu Oman kebikkata pikinzeemu ki. Ffe tetujja kubaweereza programs nga zino era ozisanga nokka ku SB4 Media Tuggussa Enssonga. Nze muzzukulu wa Kabajja omugeezi Sewunya, SB4 Media Tuggussa Enssonga Omaro akoze ku kamera nga bulijjo. Era bulungi katusebe Mukama Betty ajja kubeera nga ate akusuusa. Neebaza bonna bambeereddewo mu nsonga n'atambuza amaloboozi gange n'ebifaananyi. Buli omu yenna alina kyakoze bane mbadde simanyi nti abantu bammanyi, mbadde simanyi nti abantu banjagala. Nebaza famire yange kubanga babadde wamu nange. Abantu abamu bwe bafuna ebizibu abantu babakoowa naye mbebaza ku lwekyo okumbeererawo. Nebaza ne woofiisi yange weewaawo nga yatuuka ekiseera nga bigizitoyeeko naye nga nabo mbebaza kubanga mu ntandikwa twali wamu. Banange nebaza nnyo mwenna sigenda kumenya sekinoomu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.